nangaba kusibudde naye bwera weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole ki gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato tukulisa nnyo ate mukumulamu okwo nekyongera ddala okukwebaza webale nnyo webaye ddala okulaba Delta TV tukugamba nti Delta TV tukole twongera kukubiriza otekemu amaanyi mu byokola osobola okuba obulungi otekemu amaanyi mu byokola oba oli awo osobola okuyamba ku bantu abalinga bano bangi abeetaaga obuyambi ate era bangi abalina ssente naye wali okizzeko ne weebuuza kati oyinza ogamba omwami ono ayinza ogamba nti Mukama Katonda kale lwaki nze naye teri mugaga ali avuddeyo nagamba ye Mukama Katonda kale lwaki nze gwe wadde zino zonna ensimbi okitegera so nga gwe aziyina teri kye wali owadde Mukama Katonda akuteeke mu mbeera eyo noono omwami tewali kyeyali akoze Katonda okuba nti atuuka ku buzibu obulinga bwe butyo Jona ku myaka 2 sewooza nti yali abbye ku nva yali abbye ku ssente z'omuntu yali avumye omuntu okuba nti Katonda yasalawo ate amuteeke mu mbeera bw'otyo waliwo engamba abantu timulekerawo okwemulugunya temunnaba kulaba Katonda wabanga akyakuwadde siimako kubanga ate abalala banoonya nga tebakola ki nga tebalina ate naawe netugamba nti okuyamba tekyetaagisa kuba nti oyina nnyingi nobanga olabyeko omuntu ng'ali mu buzibu bufaanaganako bwe buti ng'anoonya $2.5 anoonya $3 okugulira omwana eddagala nga talina bw'oba olina muwe because tomanya because naye teyamanya tukola olunaku akabenje kali gwe wuwe naawe bw'otyo toyinza kutegeera ki kiyinza kutuuka mu famire yo enkya Tata Jona tugende maaso tumaliriza nga tuvudde ku kyeddagala twagala tutegeere because kino ekintu kyayingira mu poliisi emotoka bagiwaludde bagikoze ki bagitutte ogenda otyola ku poliisi okuwaaba omusango nti baneiza omwana nge bamutomera nagendayo ku makya kuba akabenje kaliwo Saturday ngendayo ku makya nagendayo ku Sunday netubaawo byetwogerayogerako awo kuba yaŋŋamba ne bw'otayogera bingi ani agamba omusirikale yajja waneeno okulaba omugabo byali byonna omusirikale yaŋŋamba ne bw'otayogera bingi fayiro okola ki bino kuba naye yandibadde ayogera takola ki kati buno obudde taliiwo bwe batuusako obuzibu konze kati naŋŋamba naaba mukambwe nnyo omusirikale oyo kuba n'oyo omusajja twamusangayo ku poliisi naye nga musajja ki oyo taatawo oyo omulenzi eyatomera bamuyita Sande muzee Kibalama twamusangayo ku poliisi nga naye nga kaweefube gwalimu gwakwagala kujjayo mu mmotoka eyo muoba obudde bwennyini agitwalewo agize mu garagi ebe ng'ekoze eki ebuzeewo kati lwakuba nalinawo muzeeyi wange taata step father yali naye n'abanga mperekerako n'abanga akirimu muoba obudde nisimaye kati buno obudde oba yakivaamu atya nekisigalamu bwomu nga bwondaba bwe nti kati emmotoka eyo ne baŋŋamba fayiro weeri naye nga fayiro bagenda kujjajjako bagiweewa twala Kasangati era ne buno obudde fayiro eriruddawa eri Kasangati naye nga y'emmotoka eri Kiteezi ku poliisi naye nga namba puleeti yo bakola ki bazijjako teziriiko ate gyembadde njagalira ddala tubeerawo wetyo nebaŋŋamba komawo nenzirayo naye nga lwenzirayo bwe nti nze Kibalama nkola ki omusangayo ku poliisi kati sitegeera ye kiyali ansingaku nnyo oba okwogera ekyo kyanemu okutegeera ekyanyambako lwakuba nti fayiro bakola ki bagenda ne bagyongerayo Kasangati kati nabino eno bajja waneeno bafune simanya bafune ebifaananyi bafune okwogeramu naye kisalaba nnyo kyamaanyi kye twayogera ne bwa twava wano tugenda ku galagi ye wali
Oli nani? nga nina oyo omusajja omusirikale musango wa traffic. Kubasaa nnyo kyamaanyi kye baakola. Baddawo obuuza ate kuyimiriza mmotoka ndala zaali ziyitawo olwagira ate ne baŋŋamba tutule mu mmotoka ne tugenda ku garagi. Muzeeyi Kibalama tetwamusangawo, ne bamukubira bukubizi essimu, tebamukubira essimu ne bamugamba muzeeyi Kibalama tubadde wano ku garagi yo naye toliiwo. Naye ku ssaawa nga 9 tukola ki? Tukwetaaga ku poliisi. Kati ne banvugako ko nali mmanyi oba tugenda wali eri ku gundi ku mmotoka ku kiteezi ku poliisi. Ne bankomya wali bankomya Kitagobwa. Ne baŋŋamba nti muzeeyi John omanyi kati buno eno obudde tokyalina nnyo kyamaanyi kye tukwagaza. Kati gwe ne bw'okoma wano n'okola ki? Noddayo. Naye katugende ku poliisi tukuwe emmotoka eno ebifaananyi. Kati ne bandekaawo Kitagobwa. Bo ne bavuga ne bakola ki? Ne bagenda. Kati awo tebaddamu kunkubira, ne kati taddangamu kunkubira omusajja omusirikale. Kati ndi awo bwe ntyo nange. Kakati omusirikale oyo bwe yajja nsuubira yali azze ng'oba okutabaganya. Temulina kye mwatuukako nti kati tusazeewo nti mwami Kibalama ne mutabani we balina okugulanga eddagala ly'omwana erya wiiki oba erya buli lunaku. Mwayogera ku kiki kyennyini? Because wano tutunulira omwana omulwadde. Tetulina kye twayogerako yadde kuba ye nga ye bwe twali ku poliisi yagamba ayogerayo kimu nja kukola ki? Nja kujjanjaba. Bakiteeka mu buwandiike? Nsuubira madamu tekiriimu. Tekiriimu wemba nga njijukira bulungi. Tekiriimu kubanga bakiwandiika. Yayogera bwogezi ne kiggwa. Kati awo madamu ndi awo bwe ntyo. Omwami ono Kibalama bw'ogendanga nnyo ku police station n'omusanga mbeera ki gye walaba? Omanyi mulimu ebintu bye tulaba obulabi tugamba kati okubeerawo engeri. Naye nga mwami Kibalama ono ayinza okuba kati lwakuba wandaba nsinga ne ku ssente, ansinga kale noba kuba Singa myaka n'emyaka nsingira ddala kuba taata wange mulamba. Kuba ku poliisi eno bwe twali tukyali wanene ekiteezi yandaganga nti ono omusajja owa traffic mukwano gwe ennyo nnyo beemanyi era nga kiraga nti alina kakyakola ki? Kyawaayo. Kitegeeza nti fayiro bw'eva Kiteezi agenda Kasangati? Kasangati. Kitegeeza nti bwe tuba twagala okufuna information yonna ku fayiro eyo tulina agenda Kasangati, right? Enyabo. How far? Etuuseewa? Nyabo tewali kyamaanyi nnyo kinze kyemmanyi ku fayiro eyo kyetambudde. Kuba okuva bwe yali egenzeeyo guno omulundi gwenzizeeyo okulaba nti musango gwange kutambula gutya lwenzizeemu n'okuwulira nti nali mmanyi teriiyo. Gwe naddamu okuwulira nti nno ekola ki? Nti gyeri. Bw'otunuulira obulamu bwa mutabani wo mu bulamu obwa bulijjo, because omuntu abeera awo n'omwana we ogamba nti kale ono mwana ng'ono njagala abeere bw'ati. Abaana bava obuto nga tulina characters ze tulaba nti ono nno yandiba bw'ati. Bw'omutunuulira nga wali oyina by'omwagaliza luli ng'ayina amagulu, essaawa eno alina okugulu kumu, kiki ekikugira mu bwongo bwo? Nyabo kati nga nze ndi musajja nyumirwa nnyo omupiira, kuba kati ngenda wali ku kisaawe waliwo obwana bwe batendeka obuto myaka 3 nga ndaba bwambadde bulungi nnyo, bwambadde emijoozi bunyumye. Kati nange kye nali mpulaninga nga manyi omwana wange ne bwanaaba oba nti taata we ndi mwavu naye nga mwana wange agendako ku kisaawe n'asamba kapiira ebintu ebyo kale n'okulaba obwongo bwe bwe bwali ne kati omulaba mulwadde naye obwongo bwe era bulungi. Nembeerawo neŋŋamba kati ne babeera nga ekiseera kizze baana baba ku kyalo bagalako abaana babana baba batwala bweru baba bagenda bawa mirimu. Kati wange tebakyamuwa mirimu ali awo bwatyo. Yandibadde nno bwatyo naye nga abamutomera basobola omujjanjaba obulungi oba omuwa obuyambi. Nange taata we
kale mbe nga sikifaako nnyo ngambe omwana wange yesu mulwadde oba yalimala nekyo kino kyenkola ki kyemulabirako oba kyenjijukira oba naye kati tebafaayo n'okugenda okugjayo obuzzi wali eri obuyambi omusajja ndaga nti nno mukambwe nnyo yeefuula nti nno si yatomera mbuta omwana wange bwe muzaala n'agenda nabba egindi ate banoonya nze munoonye omwana munoonye nannyini mmotoka weebityo yayogera kati kwegamba nange ekiba nga kimpaamu obuzibu oba nga sikyogedde bubi nange kati mulenzi oyo nange kati buno obudde oba nemala mulabako nze nga nze simanyi bwe kigenda kubeera. Okay, gwe kati wandyagadde bakikwate batya bwe tubasanga wandyagadde kiggwe kitya? Nya obulumi kuba simanyi bwe kiyinza nakuggwa kuba oyo omwana akyakula myaka 18 alina okuba nga yeesalirawo kati buno obudde nze musalirawo nenyola. So kati gwe mu kusalawo okwo oyagala obwenkanya bubeere butya? Oba kati sooka nkizeeko bya mirundi ebiri bano abantu tusobola ogamba nti katutuule nabo nga tugenze mu kkooti ogamba katutuule ng'abantu muli bakukyalo ne mwogera ng'abantu wandya gwe bw'otuula nabo owulira wandyagadde bakolere ki omwana oyo? Nyawe ekintu ekyo nasooka nange kukyagala tukikwataganya ku kyalo naye kati tikinyongera bwongera ki busungu kuba baagaana okuvayo nga baaba okukyalo tubeemu engeri gye tukikwasaganyaamu oba tubeemu engeri gye tukyogeramu mu buntu baagaana okuvaayo kati nembeerawo bwento nembalinda ningezaako okwogera ne muzeeyi yandaga mukambwe nnyo simanyi n'omwana gyali simanyi gye yalaga naaba mukambwe nnyo nnyo ekyo nenkireka nekivaako. So kati ebyobuntu bulamu ne biggwawo kati obiba biweddewo oyagala ki? Nyaba omwana wange oyo nga bw'omulaba oba abalabi nga bwe bamulaba kati nyaba ekibuuzo kansooke nkiwe gwe kuba naawe nkimanyi oyinza okuba oli muzadde gwe obeera nga gwe nga wuwo oba n'abalabi nga bamanga omwana waabwe nga kafamire kaffe bw'okasanze kakweyiiya naye ng'abaana b'obalabe bwetyo nga bw'otulaba wabeera nga wo bw'osuubira oba oyagala ki? Nze wabeera nga wange ale nze ndi mukambwe nyinza okuba nga ndi mukambwe okusingako oba okusinga kwalabye abatulaba because nkiddamu nga bwe nakyogedde luli ne bwanaweza emyaka 7 kugulu tekugenda kukola ki kumera tekugenda kukola ki kuddako kati antadde mbeere mu kifo kye nga nange bwe mbateeka mbeere mu bifo ki mu bifo byabwe nze bw'ogaana okujja n'oyogera nange mu bulungi nga nabo bwe baaganya okwogera naye mu bulungi I think ndowooza amateeka gakole ki isitamu amateeka gakole kyegalina okukola ki kyegalina okukola because ne bw'onompa millions and millions ombuzeebuze nga bwe mwandikikoze nti mumubuzeebuze well yandibadde awo n'agamba kale you know but mu birooto oba kyabadde ayagaliza omwana we okuba nga samba kapiira ekyo kirooto kikoze eki kikome kati wembanga yenze nga nange mwana ngenda mwagaliza okusamba kapiira ekirooto nekimala nekikoma kati mba njagala bamubonereze era bamuwe ekibonerezo ekikola ki ekyo ekimusaanira si bino ebyagundi bebawa emyaka 8 nga te ekintu kinene njagala muntu bamusalira emyaka nga gyegyo gimugyamu tata Jona saidi yange bwentu wengamba nyabo kati ekyo ekibonerezo simanyi oba kigenda kuba kibonerezo kikuba
okusookera ddala baagaana okutuula nange nga bo balina ssente nnyingi nga nze sirina ssente nnyingi, ne badda ebbali. Balibeera mu kuseka busesi, kunyuma bunyumya mboozi, owo atambula owange tatambula. Awo yandiviiriddeyo n'agamba tukoze tutya, kyamulema enyawo. Naye kati omwana oyo yetaagisa ebintu bingi. Simanyi kusoma kwe kugenda kubanga agenda atambula ng'atya. Kuba okugulu si kwe kusoma, obwongo bubuli eno bwo tebwakusewo. Entambula eyo yonna kati twandibadde tukwasaganyiza ensonga zino, baaveeyo ng'omuzadde tubeeko ne bitwogera. Yagaana. Kati n'olwekyo omwana oyo nyinza okugamba nyinza okusobola okumulabirira kuba wange nze namuzaala, naye obuzibu obugenda okujja mu maaso bujja kuba bungi. Okumuweerera nandibadde nsobola, naye era sikola ki, sobola lwa nsonga emabbiri sinawo mulimu, mwana wange mulwadde. Luli mbadde babeerawo bulungi nga sina nnyo kweraliikirira, ne kati mbeerawo bwe ntyo sina byakukola. Mwana wange alina okulya bulungi, tebamujjanjaba. In brief, Tata Jona, abantu banene bwe tubafuna ogenda kukkiriziganya nabo kukuwa ssente zigenda kulabirira mwana oyo paka. Ssente zo simanyi, bwe nayogera ku ssente kuba bwe nayogera ku ssente abantu bajja kulya nnyo, abadde mwavu kati obayogeddeko ssente yalakolera mu mwana. Kya ssente kyo zo ziringanga kumujjanjaba bujjanjabi, naye nga tezijja mumumazaako. Ate n'anaazireeta simanyi nti nno anaaba buli nnaku alowooza kimu ekyo. Kati balina omukolera ekintu kimu, omufunira wanaabeera paka myaka gye wakola ki, wawulira nti nno wakooyera. Kuba kati nze taata we ndi taata we, nkoze emirimu mingi nnyo. Kati omwana wange gy'atasobola kukola ki, gy'atasobola kukola oba yeebeezeewo nga ye. Ekyo kyaye yakola ki? Yafa. Kya ssente sijja kirowoozaako nnyo, era kuba luyi era mbadde nazo era nga mulabirira. Omwana oyo kufuna buyambi bwa njawulo obusinga ku ssente. Buyambi ki obwo obw'enjawulo bw'olaba bw'ogamba nti okay, bwe nfuna kino oba omwana bw'afuna kino, well kiyinza omupushingako mu maaso eyo? Kati waliwo okugamba nti naagulibwa wanaabeeranga, naye ate ogenda okugulawo ng'ate oguzeewo mpewo. Ekyo nakyo kikyali awo. Olaba bwe oba ng'ali awo yeesunze nti nga nange gye ni mutima nsanyuse nti awo wajjona abamutomera bamukoleramu bwe kiti, wayita omwaka gumu nti ewete wakyaliwo. Kira nti era mba nzizeeyo mu bulumi ate obw'enjawulo. Kiba kitegeeza alina ow'okubeera nga ye, kuba ajja kukula yeesalirewo, nga nange mba sikyasobola musalirawo. Alina ow'okubeera, ekyowa ekityo bwe nkyogedde nyawe. Bubaka ki bw'owa abatulaba abawuliriza emboozi eno
nawe bakakibowa because abakikola kyemanyi emboozi egenda kubatuukako mese ekijja obaweereza abanda baba abampuliriza mwena bonna oba nkimanyi abazadde bonna gye bali obulumi bwendimu omwana bwalimu ne baneiba kunyamba ku mwana oyo kuba sinaawo mbeera yonna egenda buno obudde sinaawo mbeera esobola kumulabirira bulungi nga bwe kyetaagisa bingi nnyo bwe baŋŋamba omuwa sente siriina gera omusajja okumugyako sente omufune ky'omugulirayo alye bulungi akole atya tewali kati abantu abo n'abampuliriza mwena etaaga ku buyambi bwatyo taata Jona bwasobodde ate okutuwa obubaka obusembayo nange nyogerezako neŋŋamba nti obanga oli eyo nga wadde tetuna kufuna bwenkanya tetuna kwasaganya bantu bano eno nga wandyagadde Jona asigale ate nga kyaliwo Katonda no yalina ensonga lwaki omwana ono yasigala akyali mulamu guno ne kuggyibwako mu butuufu nasigala nga tegeera bulungi bw'obanga wandimwagalizaawo obulamu tukusaba kyonna ky'olina ky'oba oweereza famire eno musajja nno omukozi nga wadde omulimu gukyabuze bwe twatuukidde ng'ali mu kuyiiyaako eyo mu nnimiro mpolampola kubanga naye ayagala okulabirira famire ye ayagala ate atusa obuvunaanyizibwa bwe kale nno tukusaba yonna gy'oli oba nusu 5 oba 10 oba 2 zonna gwe z'owulira nti z'ofiisizaawo bambi ziwe famire eno basobola okuba nga ate balabirira Jona tuveeyo ffenna tukyuse obulamu bwa Jona nga wadde kati mulema naye tusobola okumuwa ate obulamu obusinga ku ekyo nasaliriddya nkoze ne Omar ku kamera emboozi nekyeyongerayo tukyayagala okugendako ku garagi okulaba abantu abo ebintu by'emmotoka eno yakoze nga accident nabyo biwanvu kusinziira kye nafunyeko ekitonotono byonna tujja kuba tubibatuusaako yalina nyini mmotoka bona tujja kuba tubanoonya abantu banene basobola okufuna obwenkanya naye nga olunaku olwaleero bwetyo bwe tukoze banange tubaga nnyo tubagaya ddala abantu b'Essetamba tumiddeko nnyo nnyini ddala abantu b'Enasana tubagala nnyo abantu abali ku Masaka Road tubagala nnyo wherever wonna we muli nga mutulaba banaye tubagala nnyo jjukira nti bwe weeyaga kulaba programu eno gisange ku YouTube teeka buteesi ebintu bizibu egenda kuba ekuleetera programs zonna ate ozirabe ozikkaanye ate oba oli awo obeeko nekyoyamba omukyenda mubeera bulungi nkoze ne Omar ku kamera tukomera mpeera abatukomire mweraba nanga abakuseebudde naye bbali weeraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weeraga nti ozadde omulamu naye mulago okole ki naye onoonya omulamu siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi nakatono